kati ogoba bukolwa ate obukolwa bweyongera kujja bye bino byembagamba okitegera ekintu ekyo muna Uganda a true liberation starts with your mindset obwongo bwo okitegera engeri gy'osettingamu obwongo bwo kyekyo kyekikuwa okitegera nenze nakugamba nnyo especially abantu ababeera mu lectures zange njagala nnyo yiga ekintu kye bayita policies senga onaakwata policies ogenda kumanya system wetambula wona amanya okumanya system wetambula ogenda kumanya events ezikolebwa both sides okitegera ekintu kino n'otegeera kiki ekikuvuga kana akakolwa akataddeko ekifaananyi kya Ibrahim Traore this puppet of the Russians kakati ate keefudde mukajja wano kawanze lecture okyali mwana muto nnyo okuwabulanze otherwise ebyo byagala okumpa akole lecture biteeke ku page yo naye ate olaba okyagwirana mu comment section kitegeeza nti onyumirwa byenkola anyway yeah I'm good at that so muna Uganda wamakamba somese kasoke tuveko mweno video katono nzije ekirungi nti kana akakola kye ka comment nze kye kimu ekigenda maaso ate mu Uganda so katuve mweno video then nzije nkunnyonnyole otegeere bulungi nnyo kubanga nabagamba just ebera time luli comment bwezi kizagambanga Uganda is a sovereign state akati andaga bizibu bya America just watch ogamba nze sibonga nawe siri chaliwo tonepasa nange sijja kwepasa tewali bya kusingana mbu tunyumyemu ogende ogame international community nti anze siri dictator olaba tunyumya nabo opposition bwamba abantu baffe botemula abantu baffe nze sibonga nawe siri chaliwo senga mukimanyi nti omwami oyo ebintu byakola okubatiisa ate yatidde nnyo okusinga mmwe singa temukyatya mwe banna Uganda nakugamba just ebera time bino ebintu mujja bimanya nti oyo Museveni kiyenje buyenje bwinze mbagamba era nkyali ku stand yange ne mbagamba nti oyo kiyenje buyenje is just a cockroach you are going to see the real power omuntu omu anoonya serefi ya mulala agitwale mu international community alage nti nno banyu boogereziganya ekintu ekyo kivaawa obisanga wano teri mulala agenda kikusomesa okitegeera teri mulala agenda kikusomesa abamaje bano abajja ku kitebe kyaffe bano beebisa obukookolo si nti batya mwe banna Uganda bakolako obulumbaganya batya international community what comprises the international community erimu kyekyo eyo force egenda okutuyambako ffe banna Uganda we tunaba tukoze kye tulina okukola okujjako Museveni ekintu ekyo kyenjagala ennyo nkutunuzeemu okitegeere wona akitegeera ogenda kuba omanyi policies ogenda kuba tokyatya musajja ono nakugamba shaping y'ensi erina abantu bataano these are the colonial powers naye abantu bano we baali bazimba system bagizimba emirundi ebiri Uganda ensi yonna globe etambulira ku policies biri esooka bagita communism policy eyo policy ya mu Russia na mu China then waliwo n'ekintu kye bayita capitalist policy capitalist wansi waba capitalist waliwo ekintu kye bayita democrats kati zino policies zino zenjogerako zo ziliko France ziliko UK oba Britain then kuliko ne USA beba basatu kati nekikola gundi yabameka yabatano bagala kuletako +1 Germany ne Germany sawe tuli mu considering mu gundi za Uganda tetujja bimoteekamu kubanga ye agwa mu European Union ate European Union erimu ba democrats oba ba capitalist okitegera ekintu ekyo kati okuva mu system emu okudda mu system endala lutalo oyiwa omusaayi era kagute mono wetwogerera akigezezzaako okukikola ne olwokubanga talina third factor gye bayita people power oba social factor tasobola gendayo kubanga baneno universal point ebagatta bo oba pivot yaabwe bagita human rights kati ate human rights ekolera mu third factor tine oba democrat ogenda ku respecting abantu bonga bakedde ku macha ne basituka ovaako tanti Vladimir we Putin wa kitalo naye nga abantu bakedde ku macha ne bagamba kati otuviira omurasha nga buli kuki ali ku kimuntu otuviira avaako ekyo nkikubuulira kati ensonga lwaki bo bonna human rights yekolaki yebagatta then kati ffe bana abataano babi tu impozingako ne babituteekako goba gundi kati eno bano ba democrats oba ba capitalist ekintu kye bakola bateekawo ebitongole eby'amaanyi ebikwatisa empisa
mu policies zaabwe naye police zino bote zibakwata tosa kuteka president wa America mu ICC ne wobofa ate president wa America asobola okuba prosecutor wa ICC sanction era nga etwogera olunaku olwaleero kan yazeeke ebbali bamunoonyerezeeko kyava kuki Trump amugamba tokuba Netanyahu tomuteekako gundi tomuteekako ekipapula agimuteekako naye kakati gwe bye sanction kakati bebizibu bya kan byalimu bibino byenjogerako biraba kan yazeeke ebbali bamunoonyerezeeko so kati police z'abano wezikola kakati wezibanga zisobola okukwata prosecutor ate nga Museveni yatya prosecutor wa ICC oloza cheche ekiba kimugoba force kyeyo eno yaba Democrats bushegere ekintu ekyo kati we mutandika ogundi eno nakugaba ba Democrats kyebakola kasitoba leetako olugezigezi balina okufunira alternating opponent we babeera bamaze okufuna opponent yono bakuteekako ekintu ne bakuwa forcefully oba peacefully ye protest vote Museveni wakkiriza n'avaako mu kalulu n'atuwa entebe mu mirembe abavuddeko peacefully abalonze peaceful avenue naye senga agaana munansi na activating human rights kitegeeza alonzeeko force UN ekuba Museveni America ekuba Museveni NATO esituka n'ekuba Museveni senga azanyira ku bantu naye wabeerawo akabinja nga kalutalo ate ekintu kino kitera nnyo okukola nnyo mu bakommunisiti ate ba Democrats bano bo tebakyagala nnyo oshegera ekyentalo ate essaawa eno mu bakommunisiti aba Ibrahim Traore ajja awambe obuyinza wamala okubuwamba agaana oteekawo akalulu essaawa eno Northern Burkina Faso temuli mu control temuliimu kati ne France yafunyeyo akabinja keesponsoringa bali mu kufa kubanga carelessness ya Ibrahim Traore alaga nti ye pan Africanist naye nga ate obuyinza yabwe yagaliza tayagala Bush yalinga ate avirideko abantu b'okufa kati wosanga zino embuzi ezimalaga commenting ebitategera policies zino nga kijja nga kigamba tegeera America kati wobabuuza aba colonialist be baliwa kati bano okubulya colonialist bakugamba America Bungereza ne France kati ne beera nti Russia erina colonial history ya Soviet Union wekitegera bana abatano bonna ba colonialist so tebakusiriwazanga mbu abazungu ba colonialist kiteeke mu bwongo obwo abantu abatano bonna si balungi bo babeerawo ku interest zaabwe you are either a communist or a capitalist kati mbadde nkyakunnyonnyola ebya capitalist kwa bye bitukwatako okitegera ekintu ekyo kati Museveni ekintu ekyo yakigezaako okukyusa Uganda okugijja mu communism okugijja mu capitalist oba Democrats agiteeke mu communism okitegera ekintu ekyo yensoka kyakuleetera bunnamu obubingi obwo ng'amanyi bugenda kumutaasa naye talina third factor kati watuuse ne bimulema kati alina ate okuddayo mu policies zino alage nti no waliyo dialogue yensonga lwaki bo bakolesa ekintu kye bayita multi-party system kye bakola Daniel Arap Moi wogenda mu America abo bananyini ba policies abamu ku benkugambye abatano waliyo parties nyingi wojja era ne mu America sawa eno wakuliko Labour Party waliyo Conservative Party bibiina bingi byo kati system boti boyino jizimba nebina bino mulina okutulanga nga mukola ki nga mwogera kati Museveni wanonyeza selfie ya Kyagulanyi ogenda okulimba bano wagezezaako ne bibula kati kyakoze ate kati abitaddewo nti lwampaka okitegera kyekyo kyali mu kunnyonnyola His Excellency Kyagulanyi kati abitaddewo nti lwampaka balina okuteesa ku mpaka asobola ogenda obbalimbalimba funding gye bamusaze Museveni ali yala kiddemu Museveni ali yala ate ke bamusaze akasuwa ke Kongo oyo awedde so kati agezaako kulaga nti waliwo embeera ey'okuteesa mu multipartyism kubanga nkugambye bano ba capitalist oba ba Democrats bo bakuteerawo ekintu kya dialogue kubanga bo basinga baagala nnyo emirembe ba capitalist baagala nnyo emirembe kubanga bo business zaabwe okutambula ensi erina okubeeramu emirembe oba abantu balina okubanga bannansi bali ku mirembe kuba bakimanyi nti munnansi senga anyiiga asobola okukola ki asobola okubiyiwa byonna ebintu bye bateereddemu ebbanga eddene bo bakola ki ate babifiirwe naye ekiri ku bakommunisiti bano bo baagala kubba kyova olaba China awo ebba tefaayo ku kiki ekola mu Uganda omuchina n'omusanga ng'akutte emmundu airport mugitutte abantu mubasuula mu mazzi olw'okubanga mwagala ennuuni kati bo abo bakommunisiti bo tebafaayo ku bulamu bw'abantu naye ate bano ba capitalist oba ba Democrats bo bakyegendereza nnyo kati Museveni byatuuse ne bigaana gye yabadde addukidde byagaanye kubanga bamusemberedde nkiddamu bamusemberedde kati bali mu ggwanga lya Congo bali mu ggwanga lya Kenya bali mu ggwanga lya South Sudan bali mu ggwanga lya Somalia nabagamba ono bajja kumwetooloola Museveni bamwetoolodde kati ali mu bbanga kati aidha alina okukkiriza tugende mu kalulu oba bannayuganda bagenda kusituka olabe ekiddako ono agende nga Gaddafi okitegera ekintu ekyo kati agezaako kufositalinga nteeseganya mbu tuli mu kuteesa asobola okutwongerayo yo gwe mulaba tujja